okukola obulungi buli mwabadde abuuza kyekiddako yafunye sponsorship endala. Kongura. Essomero lya Hana lyamuwadde sponsorship. So era naawe agenda asome. Naye omwana ate wano namulabidde nti akuze. Mukafaananyi wano. Kakuze, kakulidde ddala. Kale soko tuwe byabadde ate eyo. Omukisa wano tuyisemu abaana abasukkulumye babadde bawerako otunula ku Ezekiel and Esther abo bali bayizi ba Hana International School ne Fresh Kid tagenda kuba wanjawulo nnyo nti waliwo ekigendo kalubiriro ngo nti abannange kubanga yafuuka celebrity kumpi ku myaka ena byonna bitulina omuyambako naddala emyaka ena gyagenda okumala wano ng'asoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala ne ttiimu yonna eya Hana International mbasuubiza nti nno omwana ono agenda kubeera mulungi gye muli tagenda bakalubiza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Guno omukisa gw'amaanyi nnyo okubeera nti ngenda beera nga nsomera ku ssomero eddungi bweriti atuuseewo ssomero ddungi ndabye era njagala osooka okwebaza mama wana ebuna kibalo kirungi kumbeererawo okuva mu kusooka paka nakati beera nti nno yansuubiza okunfunira scholarship ku ssomero erisomesa Cambridge era akituukiriza. Njagala okwebaza the co-creator Mr. Hamis Kigundu kubeera nti nno bamutuukiridde ne bamusaba scholarship lino essomero wadde tebagaba scholarships naye yakirowoozezaamu era nakkiriza n'ayogera ne management ey'essomero lyonna era ne baza nnyo staff members ab'essomero kubeera nti nno they have all come new well. Bebaza nnyo era mbasuubiza nti ngenda beera mwana mulungi ngenda asomanga bulungi era sigenda bawa buzibu akaseera kengenda obeera wano. Njagala okwebaza abafanzi bange abasigadde nga bampagira newe nali nga mbeera nsoma buli kaseera mu P7 ngetawaanya naye era abafanzi bange ne bambeererawo. Yoyo Tata kati afukira da Rastaman. Era tatyala ennyama. Imagine okuva ku nnyama mu bukulu. Omulasi sandi talya ennyama. Yagiviirako ddala. Ragamafu. N'omwana asobola okujja n'akusaamira akaji. Fresh Daddy eri mu Cutex yandivuddeyo ddi. No. Kakati taata yamaze okusasula kati Fresh Kid tagenda bonaabona nabo kadde pozi maama gwana asasula. Bo ye taata amumazi. Yeah. Taata kijjekenga. Munnange ffe bafanzi bo Fresh Kid dabano we yagira mu kamera. Nawo kati ne gigenda myaka mukaaga. Gigenda mu myaka mukaaga eyo Fresh Kid waliwo abaali bamu managinga. Nga bamu recording nga ibo video bateeka ku Facebook because by then Facebook yali ey'amaanyi. Naye official interview eyasooka ffe twagikola yali yabyokya yeeyo. Then baddaga ne bamukolako interview on Monday ffe twagikola ku Friday tujje yali nga ku Saturday. Tugenda mu myaka mukaaga. Bukyanga Fresh Kid yajja mu maaso g'abantu. Soka omumpeeko. Kid? Okay, kati manya chama ago kozesa nga tuli masigo Fresh Kid. Amanya go genyini amatufu. Senyonjo Patrick. Okay. Oli mwana mukatuliki. Nkulaba ne kagundi wano ako. Wavaawa? Jenavo okujena. Nje wava okujena. Jenavudde oba jenava. Nje wava. Nava Luwero. Okay. Nje wali obeera Luwero side ki? Luwero jenalembera nalimbeera mu Kizito Zone. Kati osobola okunsigira ku kifaananyi kyo Kizito Zone wabeerangayo naani ngo obeera n'abaani mikwano gyo kuba engeri gye nkulamu olabika nga ekintu kino eky'omuziki tokitandise lwaggulu. Kale nali ninayo muganda wange nga gwenkola naye gwobeera naye gwokola naye kale mbeera naye ate nga nkola naye mu by'okuyimba nga yanteekamu nongeramuko
yongera ku ddoboozi nga wobeeranga ne muganda wo okay nga weegomba nnyo ebyokuyimba era ng'onookuyimba oyimba nali sinaba natandikira kuyimba nali twali tuli awo nali ngenzeeko mu kirabu lundi gwange gwali gusoose Fresh Kid mu kirabu eyawa ku myaka egyo eri big up kirabu bayita big up nga mulimu feki famaika kati weyatuuka nali nga sinabimanyira bulungi nga nsobola okay kati twogere ku music wo oyimba music kikaki style gy'oyimba baluga fulo gwe wasookerako era gw'oyimba manya ebintu bizibu osogira kati nga gwe wava luweero oyinza ogira akadongo kamu n'oyimbayimbamu awo ne bagamba tebinyuma eno mu kibuga luga fulo yakola wasookera ku luga fulo yennyini kati ogwo muziki naye omwana omuto emyaka gyo aba asuubira okuba nti asoma era ali mu ssomero ebyokusoma obiriko osomera wa kuba essomero kintu kikulu eno endongo eno kale tugira ne tukubamu naye n'essomero tulyerabira bikwasaganya otya byangu oba bikalubirizaamu olw'ensonga nti oli mu kino ekyendongo nsoma nga wanyimba ate okuyimba nyimba kiro oyimba kiro oli mu kibiina kyakumeka pitu yoyo no Fresh Kid gyavudde kati guni senga wakoze daka sprint The little Fresh Kid ne all this Fresh Kid agenze mu senior one computer tukituli kali akasooka kale tukuyeza Fresh Kid na mwenna abamuyambyeko minister we bali nnyo buta emirimu gye wasuubiza gituukiriza Hannah International School thank you so much omanye oyo Fresh Kid mwana waffe kiba kikulu okubanga akomye mu P7 ne bikomaawo the fact that mumongeddeyo tutandika olugendo ne tweyanzege ate Fresh Kid nawe webale butaswaza abantu so omwana have you heard of kids bebayamba ne babajja na ku street oba bana ba relatives oba kibachi na kutunia maso na katagala kusoma oba nadduka yo kusomero abantu abayamba baba n'emitima egiyamba naye gwe bayamba yabawaliriza owawe wokoma yina ne Kabaka Mwanga omukyala wa Infotrust n'omwami we bamutekinga onu nga mwana oba ontegeera naye manyi kitegeeza oli okujja okuyingiza mu family kino obanga oli mugonvu nnyo ate challenge gye nalaba mwaga amaka balina abaana bawala ate nabo bakuzeekuzeemu then ono mwana mulenzi ebyo ebintu abantu babitya kati kirina kubeera gwe n'omanya ennaku yo era namugambye Kaka Mwanga omwana owamunaku tawukwana tukwana buli omu aba muganda wo olina okumakinga sure nti weesigibwa ngene Fresh Kid bwatyo bwali abana bafa ba industry tubagaliza birungi byerere tulinawo kyawo sikunde tataddeyo tubagaliza